simbi zajja nga tulina okuziteekateekera embe abantu baffe abali bagenda okukuuma akalulu kyannaku nti tetwaziraba era ebimu ku byatusoomooza nga wabulayo ennaku 2 sokolinde ku bimu ku bibalwanya bwerufu kola ne system sente bazisindise president asindise sente ate tezituuse zibulidde waawo nga abantu abagenda okukuuma akalulu buli omu at least amanyi nti nina okwenyweza ewagundi nina okubeera mu mbeera bwetuti netujja ku ofiisi twatuuka ku ofiisi saawa ndowooza zaali za kumakya nga 2-3 okutuuka saawa nga 7 nga sente tezinnaba kulabika nga zibuliddewa simanyi nze ndowooza waliwo abantu abamu nga ne DNA gye balina si yaffe bulungi nga si ya nopo ne kakati wakati mu mbeera eyo twafuba okulaba nga bannaffe abasobola okutambula n'omugendo abasobola okwongera okunnyikiza ekisooka nga tebaswala ekyokubiri nga tebeerya ntama ekyokusatu nga boogera amazima twasigala tutambula era olaba waki kyetwakola wano tugenda okuwunzika nga tugambibwa nti kakati ensimbi ezituweereddwa za kukuuma akalulu ka pulezidenti zokkoka nakombako omukyalo wa district edi awo fenna omanyi kye bayita freezing netufreezinga omukyala Nabawanuka Sumaiya nga yabagamba nti sente ezizze za kukuuma kalulu ka pulezidenti n'akomubaka omukyala ye mwabala temuliiko kati nze nawulira nti omanyi omubaka omukyala ayagala okwesimbawo ku ntebe ya municipality neŋŋamba tekisoboka Nabawanuka Sumaiya neŋŋamba tekisoboka ku lwaki kuba nali ntaddewo system ey'okuwuliziganya ne bannange kumpi buli mwezi ne boogenda n'obabuuza bonna nga buli mwezi nkuba essimu tuzaako ki tukoze tutya wano wali tuterezeemu bino byasoba tukoze bwe tuti lumu nga mufuna nga ngamba in fact njagala tutuule twogeremu nina bye njagala okunyumiza nange zaali mubi nga tuteekateeka lunaku nga tusisinkana bwe tunyumya nga ngamba omanyi kati mbadde njagala okutegeeza ti igwe kyamanywa mu kalulu akawedde abantu bakuteekako erinnya bbi kakati mu kwetegereza ebintu ebyo abantu ne bansaba nti nzije ku ntebe y'omubaka oba Mubende municipality nti era kakati mbadde njagala tukubaganye ebirowoozo ngenda okuva ku ntebe infact namaze dda n'okulangirira ku ntebe y'omubaka wa paalamenti eya district sikyaliyo tumaniye mupya givuddeko nzijawa mu municipality ne bw'onoomubuuza namuddamu ekigambo kimu oba sentence emu namugamba omanyi mwanyinazi oli ku kafu kati ate emboozi eyafuluma tiweekubanye n'oweenaaleemu eyali awangudde Bashiru Bega Sempa n'akuwa ssente ne bamulangirira kati ate yo bagijjawa nze naliwo ku electoral commission awali tali center we bagitadde ya district we balangirira nze naliwo you remember me very well I saw you kati bemboza ate bagijjawa nti bakuwadde ssente ove mu kalulu bulangirira oli tubanirizaako bassebo mwenna ne bannyabo gye musinzire okubanga mutugoberera abali e Georgia, United States of America, mu ggwanga Uganda, banafa abali e Saudi Arabia, United Arab Emirates, mwenna abali e Kenya, Sudan, babuuzizaako abo bentero lawa mu comment section abamu bajja ne mu inbox. I'm very happy for you guys abajja mu inbox mubeeko a little bit of advice ze mutugattirako tutambuze message eno gyongerayo. Lunaku lwa leero tuzze ndino omukulu wano gwogenda okuwulirako emboozi ye mubaka wa parliament yavuganyako ne kati akyavuganya bingi ebyaliwo awo wakati tugenda kunyumyamu tuwayewayeemu nengamba buzaako especially abali ku kitebe awo ekavule abaana b'enkyukakyuka muli mutya message tujja gikwata buli ango asitena abange etuuka ku buli muntu alowooza nti wa kitalo egenda tuuka so enteekateeka bwezityo bwe ziri ndeka ali ku kamera amundetera asooka babuuzeeko bamala babuuzaako
then tutandikiraawo babuuze sebo neyanziza nnyo abalungi abatulaba nsanyusa nnyo okubeera ku mukutu guno olwaleero ate sebo mukama wange neyanziza ekirabo ky'obubaka kyompadde ekitya nze mubaka of course wabaawo w'abantu neyanziza nnyo naali constitutional eyalayira neyanziza nnyo njagala okwebaza abantu bonna abatugoberera abali emitala w'amayanja abali mu Uganda abali mu Mubende municipality na buli wamu wonna yenze Bob Richard Kyamanywa ndi munnankyukakyuka mwami Eddie atakyukakyuka ako kateekako mulemera ku nsonga era wano Mubende municipality amakanda gaffe gakulaba butya bwe tunyweza bye twatandika edda njagala nnyo era njayaana nnyo enkyukakyuka okutuukira ddala paka ku kyalo ekisingira ddala eri ennamagogo kale yitawo ogende paka emmanga ekatooma njagala okwebaza mu ngeri enjawulo abantu mwenna abatukwatiddeko ku nsonga y'enkyukakyuka mu Uganda yaffe era nebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omusingi bwe yateekawo okulaba nga people power enywera n'ennyikira si mu bavubuka bokka naye ate n'abantu abakulu ate netuteekawo n'embeera y'emmotoka eya National Unity Platform mwe tutambulira ebyobufuzi n'okulaba butya bwe tuyinza okutwala eggwanga lyaffe lino mu maaso so webale nnyo okunkyaza era njagaliza abatulaba okulaba n'okuwuliriza obulungi enono disclaimer bye tugenda okwogera wano tetubyogerako mu mutima omubi omutima ogusekeeterera bye tugenda okwogera wano byebituufu amazima gasigala mazima na mbeera nkibagamba nnyo wano nti ne boogakweka for a long time gatuuka ne gavaayo so bye tugenda okwogeramu wano n'omukulu ono byebyo ogenda tujajinga ine anyway naye nga byebyo wavuganya mu kalulu akawedde yesewo akalulu akawedde ne tusigala ku kye bayita entaanya kubanza naliwo okutale senta nekalabikira mu mbeera ya entaanya etaamenvu state neketwalira kankozese ekigambo ekyo biki byewayitamu mu kalulu awo okutuuka n'okukulangirira awo byewa experiencinga nga gwe yavuganya ng'ekibiina kipya mmwe muli bapya mu bukulembeze obwawano obwa level kwe mujjanga mu feesi mpya ne wali omezi omusajja mazzi yanywa era ne kati bw'alaba omusajja ow'ekkooti emyufu akankanamu wamuyoola Mubende municipality akugamba nali kutale center abasajja baaganywa webale nnyo ssebo ekisooka kandukuviire ku ntono mu mirembe egya 2017-2018 ennyonta yali y'amaanyi ey'obukulembeze wa Mubende municipality jjukira ti Mubende municipality ya kamala kati emyaka 10 byebisanja bibiri naye luli twali tutandika butandisi ng'olaba embeera ey'ebintu gye bitambulamu mu ggwanga mu municipalities zikuze mu cities eziriwo nga mu mutima muli owulira okuyaayana okuteeka ettoffaali ku Mubende municipality okula ebimu ku bintu ebyatuwa amaanyi n'okulaba nga tuvaayo okuluweereza ekitundu kyaffe kino yali President Robert Kyagulanyi Ssentamu nali mu kalulu ak'ekyaddondo by election eyo era yanjigiriza bingi nnyo nti buli omu asobola okukola kyasobola okukola okukyusa ekitundu kye okuleetawo embeera ey'obukulembeze nga bwali era amasannyalaze ago gankuba nnyo negakwatako zijukira mu biseera ebya 2018 bwe twajja wano nga akakofiira kano kumpi mukambala omu nga tulinga 2-3 muliraano wali yali minisita n'aleetawo embeera eyo okugamba nti ako kabobo kamutabani ka musawo kagenda okwonoona abantu baffe wano nga batulabira mu mbeera ate yali Nabbanja Kasaija yali mukyala Bugembe ebeni mpozi wa mai yaliko okutuuka lwe nagenda nenyumya naye emboozi nemunyumiza butya bwe tutandise nemubuulira ndi mutabani wa Dr. Kyamanywa musawo yatukolera wano emyaka 10 ndi mutabani wa Sister Josephine Kabahweza abantu ne bategeera nti ono omwana waffe waawano njiri wagitambuza kakati abantu bangi bayagala nnyo ebigambo byaffe kubanga ebigambo byaffe ekisooka byali biwe essuubi tuli bavubuka bato
tuli baana ba ku kyalo n'ebintu tubitegeera mu mbeera ya kisajja kikulu ewedde emirimu era ne batandika okutusembeza mu mpolampola. Nzijukira ebiseera ebyo abantu abakulu waliwo omugigi omukulu ogwabakola ne bakitaffe n'omugigi ogwaffe gwe twakula ne batandika okutusembeza tubanyumiza emboozi ey'obukulembeze ewooma. Ekiseera ekyo kyali kirungi nnyo nti mu mbeera eyo ne baganda baffe ab'ebibiina ebirala ne batandika okutwegattako nga babagoberera mpola batandise obakkiririzaako mpola. Waliwo abaami benjagala okwebaza wano tebabawa budde naye nga be bantu be bazimba ekinyusi kya National Unity Platform wano emubende. Waliwo omwami omu gwe bayita Beeka abeera awo kibyaya mumumanyi nga Foot Soldier. Beeka Beeka wano oyo omu ku bantu abayimirirawo mu mbeera ya National Unity Platform luli nga tukyali mu People Power okuteekawo amaanyi n'ekibuli okwagazisa abavubuka kuba gye tugenda. Muganda waffe Komanda Malabba omujjukira bulungi nga ye ogugwe gwa kukwata nkofiira ye nakwambala ovulo nakusika ndongo ng'agenda abunyisa njiri ye naye ng'agibunyisiza mu ndongo. Kati ebiro ebyo byali biro by'amaanyi nnyo kuffe okwagazisa abantu okulaba nga Mubende municipality eno ekyuka ate ng'ebeera n'obukulembeze obulungi. We wajjira awo okutandika okujja okusensera mu byobufuzi Gwenge yali ajjidde ku nkyukakyuka tewasanga kusoomozebwa kw'aba NRM abaaliwo obudde obwo nga bagamba nti Mubende ye NRM embeera ya ssente okubanga okeewamu. Anti nkujjira okusomooza kwali kungi nnyo naye ebimu ku bintu bye twenyumirizaamu nnyo okweteekateeka okwetegeka. Ekyokubiri okubanga ekitundu kino tukimanyi Edi wano waka of course era. Ekyokusatu obumalirivu bwe twali tulina twasanga okusoomozebwa okungi nga abantu batugamba wano ffe we twalwanira mundu bazibba wano jjukira bulungi era ne bagamba bajjajjaffe ne bagamba bakitaffe nti bwe tunaaba tumaze okuwangula olutalo Mubende district egenda okubeera emu ku districts ezeeyagaza mu nsi mu ggwanga lyaffe muno Uganda. Ne bagamba bajjajjaffe nti bwe tunaaba tuwangudde olutalo Mubende district yemu ku districts ezigenda okusoosobazibwa mu mbeera ey'okulaba nga abantu baffe baganyulwamu mu gavumenti eno. Era bw'otunuulira statistics ezaayita akalulu ez'obululu nga tetunnaba kujja zaali ziraga nga Mubende akalulu keewa NRM baweera ddala akalulu kumpi 98. Kati okusoomozebwa kwaliwo naye okweteekateeka obulungi ne message gye twali tuwa abantu kuba akafaananyi Edi ng'ebiseera ebyo twali mu myaka 35 ng'abantu bakugamba wano ffe Mubende district NRM naye ng'abantu abalwana bali wano mu barracks yaffe tebafunanga kasiimo kwabwe myaka 35 naye nga Mubende district erina regional referral hospital emu mu municipality eyo yennyini terina ddwaliro naye nga Mubende district yemu ku districts ezikyasinze okubeera ne local revenue omutono ennyo bw'ogeraageranya ne districts endala naye nga Mubende municipality kankuwa ekinyuso ekya Mubende municipality kuba kakati eyo yo yentabiro actually ntera nnyo okugamba abantu naluli nabagambanga nti Mubende municipality kyekinyuso ekyaleeta gavumenti y'NRM wano mu buyinza wano emmanga wano barracks basajja baabajjaawo bakitaffe muno baabajja wano ogenda okubatwala mu Royal Triangle okutandika okulwana entalo. Kakati engeri gye twabuuliramu abantu ku biki bye batusuubiza ebitatuukirira na bikiffe abaana baayo betuzze okwagala okukola n'okutereeza enjiri yannyikira bulungi. Kakati awo ne tugenda twongerawaako ebigambo eby'amagezi ebigambo eby'enkyukakyuka ey'omuggundu eby'omukulembeze yali amaliridde okutwala eggwanga lyaffe lino mu maaso President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ebimu ku bitusoomooza ebyatusoomooza ku olwo ekisooka security twafuna okusoomozebwa kunene nnyo mu security ng'abantu balowooza nti kati National Unity Platform ezze abaana bano nga batuyita baana bazze kutabangula ddembe ly'abannamubende. Ekyomukisa omulungi era njagala okwebaza Edi bwe tuba nga tukula nga tulina abaana tukole ekisoboka kyonna okulaba nga ebintu bye tukola tweteekateeka naye ng'ate tutegekera abaana baffe. Nze kimu ku byanyamba okimanyi
maama wange yakola mu ddwaliro awo okumala emyaka 10 era ye yajjanga omu kubajjanga wano mu ddwaliro wano mu barracks okujjanjaba abajaasi y'omu ku batwalanga mu outreach ez'enjawulo okuyambako bannayuganda mu mubende muno abaali bafunye obuzibu obw'enjawulo okubasomesa okubajjanjaba n'okufuba okulaba nga health system eya mubende wano ebeera nnungi nnyo ko ne kitange kubanga kitange yakulirako eddwaliro lya mubende eryo okumala emyaka 10 kati bano bamwana abaalwana mu ntalo nga be bamu ku bantu bebakola ki bebatuukirako abakulembeze bano abawano bonna nga be bamu ku bakadde bange bebatuukirako kino nno kyakuyiga eriffe abazadde ab'omulembe guno buli kyokola kidda kolerera omwana wo kubanga omuntu asobola okubeera ne sympathy ku lw'omwana olw'ebintu byewamukolera kati okusomooza okwo twakuyitamu mu mbeera nti buli lwe tweyanjulanga nze kyamanywa nzijukira akalulu ako mu Kanonya gwe candidate yatambuzanga ebigere kuba nali mmanyi wendaga banzalira wano ekyatirikira twazanyiranga kaweeri ne tugenda ekikoona ne tugenda ekanseera maama gye yayinanga kiriniki maama yayina kiriniki wano mu Kibaati ebiseera ebyo nga Honorable Ziwa eyali chairperson waffe owa Mubende Town Council Ssentebe twazanyiranga wano wennyini ekaweeri nze omu ku batandika ne ttiimu ya Kawadisi FC twasambiranga mu barracks awo in fact nze natambulanga emirundi mingi okugenda mu barracks eyo ng'agenza okusamba omupiira kino ekyokutambula wakikolanga engeri y'okutuuka amangu ku balonzi oba n'obusobozi tebwabangawo bw'ogamba tintambula kati njijjewo kakati waliwo kye bayita strategy mu bukulembeze buli omu ayina mmodo ye kyova olaba nti ne ku ssaawa eno kati abantu bangi babuzaabuzibwa ku butya enze ne bannange butya bwe tukola emirimu gyaffe fe strategy eyaffe yanjawulomukko ate yagenda neyingirwamu nkubuulire ffe Katonda yatuwa ekirabo mu Uganda ekya President Kyagulanyi kati strategy yaffe negenda neyingirwamu strategy ya President ya Robert Doba engeri gye tukolamu emirimu gyaffe yanjawulomukko yensonga lwaki ffe tojja tusanga mu ntalo yensonga lwaki ffe tojja tusanga mu nnyombo nedda yensonga lwaki oyinza okusuubira wano nga waliwo omukolo oguliko abantu abangi nga waliwo buli omu ffe n'otatulabawo naye ate abagenda okubeerawo enkeera ne juzi bo ne batuganyulwamu oba ne tubaganyulwamu so models ez'okukola za njawulo nnyo kubanga buli lw'omanya nti nno waliwo ebisoomooza bingi mu mbeera munoonyezaamu obukulembeze naawe okyusa envubo mageri ga nswa tokola nga balala bwe bakola bw'obanga olina ky'oyagala okuggusa kakati ekyo ne kituyambako nnyo okulaba nga abantu batwaniriza mutabani wa gundi sooka ojja otubuulire of course wabeerangamu abantu abatugamba naye wano NRM ebuutikiddewo nnyo lwaki tojja mu NRM ebyo nabyo twabisanga naye buli lwobanga omanyi kyoyagala olemerako ng'olina ky'okkiririzaamu kakati ffe jjajja waffe ow'akasolya ow'ebyobufuzi ali magere era ye pulezidenti gwenzikiririzaamu ennono enteekateeka n'ensengeka ey'enkola ey'emirimu gye twagala mu ggwanga esibuka magere kati okusomesa abantu baffe nti tusobola okubeera n'enkyukakyuka bannange emyaka 35 mingi tulinze ekimala bannamubende bajjajjaffe baakola kyamaanyi nnyo okulaba nga Uganda eneetebenkera tusuubiziddwa bingi ebisuubizo bingi ssebo mukama wange byetusuubiziddwa wano ng'oggyeko okutusuubiza okubeera disitulikiti eyeeyagaza ng'oggyeko tusuubiza zi university ng'oggyeko tusuubiza ne disitulikiti endala tufuna obuweereza juzi wano mu kalulu ka 2016 mukulu yajja wano n'atugamba nti agenda kutwongera disitulikiti y'e Kasambya waliwo girabyeko Mubende municipality wano ebyawandiikibwa bitugamba nti yentabiro ey'ebyobusuubuzi mu Greater Albertine region batusuubiza industrial park mu kalulu ka 2016 bawadde industrial hub wali ekibuyevuga industrial hub ne industrial park bintu byanjawulo nnyo bw'oba ng'onsuubizza ente n'oleeta mbuzi oleesa ennyama weebale naye twagala nti kubanga industrial park edi bw'ebanga ezze esobola okuweereza esobola okutufunira emirimu egisoba mu 15 oba 7 okusinziira ku ngeri n'enteekateeka eyali erambikiddwa obulungi tutuuse ebirala ebyatusoomooza bumu unity ekibiina nga kipya nga buli omu azze
twalina embeera ey'okwagala okukolera awamu naye mu mbeera ey'okwagala okukolera awamu ng'ate tulina munnaffe tulina bannaffe abalala ng'ate bo okwegatta kizibu bakkirizanga bo ba alpha and omega avuga kiki ayagala kutambula kati ebintu ebyo nabyo bisoomooza manyi bambanga mugenda okubaako ne kyemutta buli omu n'agamba ze kati kantege owakasaale n'akakwata ow'emisinde n'omugono yeetegeka ow'embwa n'aleeta ogumunyago mugukwata naye obabaawo omuntu agamba nti nze kamala byonna neemalirira obumu bubula twalina ekyatusoomooza wano kye baayita bamuda oba okijjukira bulungi manyi yalimu Bashiri muweereza Kabanda David abasajja abo baatusoomooza nnyo nze n'olwaleero sikkiriza nti bakikola kubanga bamukwano wabula bo baalina strategy yaabwe NRM ewangule kati ffe ne tugenda mu ffumbiro bannaye tusobola okukola ekisingawo tuli bavubuka bato musaayi gudduka sipiidi nga abamu tebabiwulira ate nga kibaswaza oba oliawo okutambula naffe nze ndowooza waliwo abantu abamu nga ne DNA gye balina si yaffe bulungi nga si yanoopo ne kakati wakati mu mbeera eyo twafuba okulaba nga bannaffe abasobola okutambula n'omugendo abasobola okwongera okunnyikiza ekisooka nga tebaswala ekyokubiri nga tebeerya ntama ekyokusatu nga boogera amazima twasigala tutambula era olaba waki kyetwakola wano tuvuddeyo process ogituyisizaamu tutuuse ku lunaku lwa okulonda ojjukira akasimu kange nakubire kawungeezi esebo akasimu okajjukidde bulungi sebo tutuuse ku lunaku lw'okulonda kuba simu zange baali baziblockins okumala essaawa nga abiri mu nnyanga siwuliziganya kati ffe tutambulira ku saidi ani blocking otera oyiseewo eki tosobola kubeera awo ng'osirise busirisi obeera mu kujjukujju buli ssaawa ate nze ekyo ekintu kyekimu abantegeera batono omuntu akulaba n'okujajinga n'ate akusemberedde n'ategeera nti wamma olumu omuntu akola kino ng'ayagala kino ono n'akola kino ng'ayagala kiri so tutuuse ku lunaku lw'okulonda how do you feel nga ziweze essaawa 9 ng'omusajja omuli wano essaawa 9 ez'emisana tezaali 9 10 ku 10 n'emukali 9 ku 10 awo ng'omusajja omuli wano around the neck wawulira otya baŋŋamba mbu nti waliwo we yatuuka obugenda ne bukuba sikyakyala awo essaawa eyo gye nakubiramu ey'omwenda eyo nga bamaze okuteekako paatiri mwana mwoyo mutuukirivu vumuvu takamutaka vumuvu nga ne ŋaa kalaasi kakati waliwo omusajja ali ku lusozi awe nakayima mukwano gwange nnyo mu namawulire ye yasooka n'okunkubira essimu naŋŋamba kyamanyi oli luddawa njagala ojje tugende eka oyambale essuuti yo konza ate kiki nti nze nga bwe ndaba weetaaga kwambala suuti kati wooli era mbuulira wooli nkunone tugende twambala essuuti ng'olwo ewuwe ekintu kitokota kiti buli omu ayimba Kyagulanyi buli omu ayimba Kyamanywa mu kiseera ekyo embeera eyo yampa amaanyi mayitirivu nnyo naye ng'omukulembeze manyi nti Mubende municipality erina polling stations 7 5 buli omu eyankubiranga essimu ku kasimu akalala ke twali tufunye namugambanga kino tufube okulaba nga buli kimu mu polling stations 7 5 kituli mu 5 obudde nga bukyali era tufube okulaba ekyokubiri nga tukuuma nga tunyweza entambula yaffe tuukira ddala wa we tunaagenda okubeera ojjukira nti baali batugambye nti bagenda kubeera emmanga mu kigagga ku electoral commission bikyukamu nti tugenda wa Kaweeri ku kigagga waliwo ttiimu eyakabi eri awo erinze kati nze engeri gye nnondera ekyaterekera bannange abaali ekyaterekera be nali nabo ne twegatta n'ab'e Kaweeri kubanga ffe abali okumpi awo musala mpaka Kaweeri tulumba e Kaweeri ab'e Kaweeri naleka nga bateredde ate nze n'enkomawo okugenda okunoonya bannaffe ne tudda ekyaterekera tufube okulaba nga akali ekyaterekera nako tukamala kyaterekera awo waliwo polling stations 2 mu ddwaliro mu kyalo kye bayita hospital village era bwe twaviira awo so embeera yali ya bbugumu lingi era nga situubiri amaanyi nnyo communication yona abalina ddala foomu yali etya
kakati communication y'abantu abaali balina DR form tulina strategy gye twali twakola nga waliwo abantu abavunaanyizibwa mu bitundu ebyenjawulo nga tosobola communicatinga na muntu directly wabula ng'oyita mu system. Embeera eyo yali nnungi kubanga mu ntandikwa twali tuzimbye embeera eyo okulaba butya bwe tuyinza okutambula ne bannaffe. Eddie oli mu South Division kwasaganya abantu abali mu South Division, naye ali mu wodi ye Lwabagabo kwasaganya abali mu byalo ebikola Lwabagabo. System yali nkambwe nnyo nnyo. Naye nayo yajja n'ebisoomooza. Kakati ekyenjawulo ekiriwo nti ombuuzizza olunaku lw'okulonda n'otambuuza mweteekateeka mutya okugenda mu kulonda olunaku olwo na biki ebyaliwo na butya bwe twasoomoozebwa abamu katono kumpi okukaaba amaziga. Omanyi mu struggle buli lwe mutuuka wali mu kuteeba ggoolo alina omupiira w'omanyira oba ddala ayagaliza ttiimu yonna okuwangula oba ye ali ku bibye ayagala bajaganye nti bananga akasajja kasaze wadde tetwateebi. Waliwo abasambi b'omupiira ye ng'amanyi okugukyanga nga ne bwatuuka wali waayina okuteebera ggoolo ayagala kusooka naye kennyini yeesale nga bwaguduumuula bwe nga kugendera ddala waggulu over the bar oba nga kubeeri mu bawagizi. Strategy ey'okubeera ne ttiimu kabiriiti ffe ng'abaawamu okukuuma akalulu kaffe yali yaffe ffenna, era twategeezebwa okubanga waakiri tufuna abantu 6 ku buli polling station nga 2 bagenda okukuuma akalulu k'omubaka wa parliament owa Mubende municipality, 2 bagenda okukuuma akalulu k'omubaka omukyalo wa district, 2 bagenda okukuuma akalulu ka president. Naye nga waliwo ttiimu endala kabiriiti eri wali ekkirira tetemya tenoonya kyamisana naye ng'eri awo bamala okulonda babeera awo kola ki kukuuma akalulu kaffe. Era twalina essuubi ly'amaanyi nnyo baayita ne mu process ey'okubawagalako sebo mukama wange basomesebwe nti kati tulina okukola bwetu, tulina okutambula bwetu, ocoordinatinga booti. Waliwo omusajja omu bamuyita Shafiiki actually ayagala bwa kansala ewaffe ye baakijjulula. Omusajja oyo omu ku bantu abaayiwawo omubiri, ekisooka mu kusomesa abantu baffe, ekyokubiri mu kulwanirira akalulu kaffe akaali mu South Division yonna, ate nno munnange nga ye waffe wano Lwabagabo. Kakati bakiyita pool, nti twateeka abantu mu pool, abantu 6 ne bavunaanyizibwako abantu abamu abali mu structure eya system yaffe ey'okulaba butya bwe tuyinza okutambuza ensonga y'okukuuma akalulu kaffe. Awo nno nga tumaze n'okukakasa nti president mu kibiina agenda okutuwa ssente ezigenda okuyamba okulaba nga tukola ki tukonsolidatinga. Era njagala okwebaza president Kyagulanyi, teyanoonya kalulu ke yekka, yali ayagala n'ababaka kubanga akimanyi nti nno bw'abeera n'amasiga 2 Uganda ejja mwanguyira esiga eri executive n'erya parliament. Simbi zajja nga tulina okuziteekateekera abantu baffe abaali bagenda okukuuma akalulu. Kyannaku nti tetwaziraba. Era ebimu ku byatusoomooza nga wabulayo ennaku 2 sokolinde ku bimu ku bibalwanya bwerufu kola ne system. Sente bazisindise, president asindise sente ate tezituuse, zibulidde waawo. Kakati batuyita, nze nali namu field nzijukira bansanga eyo Kalagala bwe bankubira ne baŋŋamba jangu ku office. Twajja Misinde ne bannaffe ng'ekituleese kulaba butya bwe tuyinza okufuna abantu baffe bonna okukakasa nti bali facilitated ekimala. Coordinators baffe bonna nga weebali, nga abantu abagenda okukuuma akalulu buli omu at least amanye nti nina okwenyweza ewagundi, nina okubeera mu mbeera bweti, ne tujja ku ofiisi. Twatuuka ku ofiisi saawa ndowooza zaali za kumakya nga 2-3 okutuuka saawa nga 7 nga ssente tezinnaba kulabika, nga zibuliddewa simanyi ani gwe yali avunaanyizibwa gwe walina okubuuza nga bugamba kankubire ku gundi yaŋŋambye. Ffenna nga weetuli awo mwenna nga abavuganya omubaka ow'e-Kasambya Burhan Simbwa. Ate bannange kambabuulire na kino,
mwe bannankyukakyuka abaagala enkyukakyuka mu Mubende district abamu ku bantu be mulina okwebaza ennyo abasajja nno abaali ab'amaanyi wano nga ye tomuzanyirako Simbwa manyi yali munnamateeka ne kati akyali era yatuyigiriza bingi nnyo ekisooka ku butya bwe tulina okwogera ekyokubiri ku butya bwe tuyinza okweyisa Simbwa yali musomesa waffe era y'omu ku bakulembeze mu Mubende district wano beekola ki beesubwa ku ssaawa eno kaakati kankumalireyo nange owa Mubende municipality naliwo ombaka omukyala ate ebiseera ebyo nga ye coordinator nga yavuga ensonga era nga y'omu n'abawanuka Sumaiya yes nga y'omu ku gwe tutunuulidde nti munnange kati tugenda okulaba butya bwe tugenda okukwasaganya abantu baffe kuva waggulu mpaka wansi yalina omuyambi we yajja ne batugamba nti ebintu bikoze eki bitiridde bacoordinator ne bayitibwa munda ne batandika okutematema tugenda okuwunzika nga tugambibwa nti kakati ensimbi ezituweereddwa za kukuuma akalulu ka president zokkoka n'akombako omukyalo wa district Eddie awo fenna omanyi kye bayita freezing ne tufreezinga omukyala n'abawanuka Sumaiya nga yabagamba nti sente ezizze za kukuuma kalulu ka president n'akomubaka omukyala ye mwabala temuliiko era abantu bajjanga awo ne bakuba ebifaananyi Eddie oli waawa jangu kati tulina okukuba ekifaananyi naye nga mu kusooka okusinziira ku lisaaki gye wakola ewalala kyali bwe kityo oba kyali wano si bya risaaki ate baba bafumba ku muliraano tekitegeeza nti neewamwe we mutwe mufumbi nkunyumiza nteekateeka ya Mubende district otegedde anti kiyinza okuba nga bwe kyali national kiyinzika okubeera kubanga abalala bannaffe baali facilitated bulungi ate kiyinzika okubeera ate baali kitegeeza wano gi just we kyakyukira kakati waliwo omusajja mukulu omu taata waffe bambi ye yatukuza ate yali coordinator omu ku ba coordinators ba division eya west bamuyimiriza Serubiri yani Musabo Nsasiri olw'ekitiibwa kye kubanga ate technocrat kale muleke naye yali coordinator waffe wa west division ne bamuyimiriza wali ne bamuwa sente ezimu ze bamuwa ne bamukuba n'ekifaananyi epya yafulumanga ne kati mu abaana abatufu abantu abakulu temutwesiga onkuba otya ekifaananyi nti nno olowooza na accountability nti ngenda okufuna sente oba okuzibuzaawo so twafuna challenge ey'amaanyi era twagenda mu kafubo wali okutandika okwebuuza ku kitebe baamanya babimanyi kankubuulire teri muntu alina intelligence nga president waffe nange wano ndaba njagala kubeera mubaka wa parliament oba Mubende municipality buli kyenkola nkikola nkimanyi nti nkikola ku lwa president buli kyenjogera nkyogera nkimanyi nti ekisooka kiina kyekigattako ekyokubiri kiteekeddwa okutuuka kati mwazzaako ki ng'oledde sente babakubye akakule nti kati zikyuse enswa bw'ekyusa amaaso ng'envuba ogikyusa ogize emmanga kosi twadda mu kasonda netutandika okukubaganya ebirowoozo naye kati bino bikyuse bitya tugenda kukola tutya budde buweddeyo nakumeka 2 kyokka nga olina okufacilitatinga abantu olwofengera essuubi lyonna tulitaddewa wali bannamubende muno abali mu municipality baagala era baagaliza abaana baabwe mu lunaku lumu kuba kati olwo lwali lugenzi enkeera twatambula ne tugenda mu bantu abatuli ku mutima abantu ne batandika okutusondera ensimbi ow'olukumi ow'ebbiri ekyomukisa omulungi ne mu nvubu waliwo twali tutadde ekinyusi kyaffe nga nawo wakyaliwo akatono tuno akasobola okututambuza ne tufuba okulaba butya bwe tuyinza okukwasaganya embeera waliwo omusajja omu bamuyita Kibaaya Katende Darius muganda wange era y'omu ku bantu abakulemberamu okulaba nga tuzibikira ekituli ekyo nemukiyiza amagezi Mubende municipality okuyiiya nze nalina okusinziira ku program enteeketeeke okuva mu ttiimu yaffe nalina okulonda ku ssaawa 3 ez'okumakya ku ddwaliro e Mubende tekyasoboka
kubanga olunaku lw'okulonda lwennyini nga kwetala ate nga nze akola ejja coordination gundi ali luddawa yafunye ensimbi yatuuse mu budde ali bulungi era nagenda okulonda nga zigenda mu ssaawa 8 awo oyiseewo tutuuka ku ttale senta tutandika wenakusangira nga waliwo DRFOM eziraalidde sikwa kwava Kalimanywera awo waliwo DRFOM ezaalaalira naddala mu South Division mu luka gw'Ennabikakala bwe bamala okulonda omu ku bantu abaali batuyambako naddala awo ku polling station eyo yavaawo kaakati basengulawo ennaku zino ewaliwo ekisaawe munnange ne bamuyisa bubi nnyo ne bagimubbako ne badduka ne bagenda addamu okugifuna nkeera ebizibu ebyo byonna byonna ffe ate tugenda okubitegeera mwanattu nga n'okulonda kuwedde nga kumpi n'okulangirira kuwedde kubanga newankubadde twali tetunnabagifuna nga tuli kaweeri twamala ne tugifuna ebizibu ebyatuuka ku bannaffe twabitegeera mu post election analysis nga bamaze n'okulangirira nti ffe wano batukola bwe tuti nti ffe wano twatulugunyizibwa waliwo omusajja mukwano gwange ennyo mu muluka ogumu era kati yakulira ttiimu enoonya akalulu kaffe baamukuba bwe yali ng'agenda okulonda yagenda ne piki ye ng'etimbiddwa ebifaananyi byange n'ebya pulezidenti ne bamukuba omuggo wano era juzi bwe namusanga yaŋŋamba nti omuggo guno ogulaba ensonga lwaki ŋŋenda okukunoonyeza akalulu bamulanga kinno kubanga yali aleese embeera ey'okwagazisa abantu okwagala pulezidenti ey'okwagazisa abantu okwagala pulezidenti Kyagulanyi ne Kyamanywa mu Mubende municipality era enkovu yagituuma nkovu ya Bob era y'omu ku bantu abagamba nti kagwake keetonye eteekwa okulaba pulezidenti ekitegeeza DRFOM ezo we twabeererawo ezaavaako Kalimanywera ne gye baabukyusiza okusinziira gwe nga bw'ogamba zaali zibawambiddwako kifuba okusinziira ku ye munnaffe bwe yagamba zamugibwako kifuba naate yali emu yokka gyetwamanyako era eyo yokka gyetwamanyako zino endala zonna okusinziira ku sisitimu eringa bwe yali esengekeddwa twazifuna mu bungi era ezisinga twazifuna ekiro ekyo endala ne tuzifuna enkeera ku makya ennyo era omu ku bantu abatuyambako okufuba okulaba nga embeera etugitambuliramu yali mwami Kabali Aruna yatusanga n'emmanga eyo ekyaterekera nga twakamala okufuna akalulu kaffe okulangirira akalulu kaffe ak'ekyaterekera ku polling stations ezebbiri eza hospital village nga tuli mu kutaalinga eri omwami bamuyita mwami Kasajja Samuel kati ye registrar owa Mubende municipality era nga y'omu ku bantu ndowooza bw'oba ogenda okunoonya omusingi gwa Mubende municipality kwe gwesigamye n'okuyita mu bisoomooza byonna n'okutuuka kaakati era baatukola bulungi okumwongera obwa registrar kuba mukulembeze mulungi ate yatulambika bulungi nnyo mu biseera eby'okusoomoozebwa era y'omu ku bantu be twatuula nabo n'omukulembeze ono munnaffe yali coordinator West Division okulaba butya bwe tugatta bwe tunyweza bwe tulaba engeri gye tuyinza okufuna ebintu ebirala era ng'omulimu gwe bwe gulina okukola emboozi ekyukamu kati ate emboozi eyafuluma tiweekubanye n'ow'enaalemu eyali awangudde Bashiru Bega Sempa n'akuwa ssente ne bamulangirira kati ate yo bagijjawa nze naliwo ku electoral commission awali tale center we bagitadde ya district we balangirira nze naliwo you remember me very well I saw you kati bemboza ate bagijjawa nti bakuwadde ssente ove mu kalulu bulangirira oli kati waliwo ebintu edi bisatu era byenzize nga nsomesa abantu bukyanga tuva mu kalulu ekisooka Mubende district kyannaku era ensonga lwaki njagala okulemerako ennyo okukyusa obukulembeze bwa wano twazimba obukulembeze bwaffe ku musingi omubi omusingi ogw'obulimba twazimba kuva dda si mu Nuupu si kati kuva dda omusingi gw'abakulembeze bonna babadde nga bajja mu Mubende district wano gubadde gulimu okulimba okw'amaanyi obw'ekika ekyawaggulu kubaddemu okuvvuula okwonoona
okuwaayiriza olw'okubanga balina ebintu bye baagala okuyisa. Blackmail. Kati wekyogedde bulungi mu luzungu kanyongereko ne defamation. Kale buli. Nti modo yaabwe ey'okuzimba empaya zaabwe ez'obukulembeze awo amaanyi gaabwe wegakola ki? Wegasinga. Omwaka oguwedde waliwo omu ku bannaffe be twesimbye nabo alina musajja we w'amaaso aga bbulu. Bo baagumalako mu blackmailing, mu kulimbirira, mu kwonoona. Boonoonanyi yali ani? Kyamanywa. Kati emboozi eyo bwe yajja, era njagala nsomese n'olwaleero, yajja ne foundation yakubika blackmail nti ebikoleddwa byonna ne bebalangidde. Kyamanywa bamutadde mu kafubo ne bamuwa omudidi gw'ensimbi, kati ali eyo afuuse binojjo. Kyannaku era kibi nnyo. Kankubuulire, abantu aboogera ebintu ebyansimattu, ffe kati mu lulimi olwaffe abakkiririza mu Katonda baba bakozi ba sitaani. Buli lw'okwata omumwa gwo n'ogwazika sitaani olimba owaayirize munno, gwe tekifuula waakabi. Kakati emboozi eyo yajja mu mbeera ey'okwagala okubikkirira emivuyo egyali girimu, emivuyo gyalimu era ng'akalulu bwe mwakalaba. Nkubadde kyakulabirako kya nabikakala wokka, naye kanseera eno okulonda bamaliriza ssaawa 6 ez'ekiro, naye ng'abantu baffe we bali nga tebavuddeewo. Njagala okwebaza abantu abamu ssebo abaamala akalulu nga nakasente bo tebakafunye, ne bajja enkeera ne batusanga ekaweeri ne batunyumiza byonna nga bwe byabadde. Ensonga ey'okubiri ng'oggyeko okubanga oyo yali propaganda, yali mu mbeera ey'okwagala okukuba akalulu kaffe n'okukuba omukulembeze abantu gwe bazimbye okumala akabanga butaddangulu. Gwe waliwo abantu abamu balina n'essomero ddamba lye bagenda okuyiga bute bwe bayinza okutendekebwa okuwaayiriza bannabyabufuzi abantu be bakkiririzaamu okubakuba paka okubajja ku ssiini. Bakiyita political assassination, obutujju. Kati eyali ateekateeka akalulu ka 2026 yagamba kano katabani ka musawo ketukuze kakulira wano ketuze tulaba ne katunywesa amazzi okutuuka bwe kati tukatandikirewo. Kyamanywa yatunze akalulu kyali kiteeketeeke. Nkugambye balina ssomero ddamba. Kyesobola kugamba n'okutuusa kaakati nti kyava mu nsonda eno oba ensonda eno, naye kyemmanyi kyazimbibwawo abantu bannakigwanyiza abiitiikatikira akalulu kano akajja nga bali mu NRM, bali mu National Unity Platform. Ekiseera ekyo abantu abaali basinga okutambuza amawulire ago ate munnange baali ba mu njuyi zombi, NRM ne NUP. Webale nnyo kuba twalina ate abantu baffe aba National Unity Platform abamu abaali bakkiririza mu lubega nti omusajja ono abadde naffe okumala ebbanga lya myaka 15. Kati akasajja kano kajja katya okumunywesa amazzi. Ne ku kiseera ekyo nga bagamba nti mwami Lubega tubadde naye okumala akabanga, ffe newankubadde tuli bannankyukakyuka, naye ate gwe tukola ki? Gwe tuwagira. Ate kati eyo enkola nayo bannange abandaba abaagala enkyukakyuka mu ggwanga abalowoozesa nti nno ffe tubadde noono kubanga wana NRM bwe tunaatambula naye ye waffe ng'oyagala enkyukakyuka mu ggwanga muno, ekikafuuwe tetugenda kugifuna. Tulina okubeera abamalirivu bwe tubanga tuli bankyukakyuka tumyuke, buli omu ategeere nti tuli bamyufu. Mpagira Edi gwe nkola ki? Gwe mpagira eyo yonna. Ensonga ey'okusatu nga mmaliriza kuba nakugambye ziri 3. Abantu buli omu we yalondera n'awangulawo nga batandika okujaganya. Omusajja ono ow'ebbooma yampita okugenda okujaganya nga tulina DR forms 37 ku 75 ne mugamba kolagana ne bannaffe bonna tufune DR forms zaffe zonna zitubeere mu meka mu 5. Kati kiringa kusamba mupiira. Bw'osamba omupiira nga bakuli mu 88 kubanga olina ggoolo emu ate n'otandika okujaganya oba tomaliridde bulungi oba olina okumaliriza omupiira negukola ki? Ne guggwayo. Era twafuba okulaba nga embeera yonna
eya DRA forms zaffe zonna tuzikola ki tuzifuna obungi kati kyensomesa n'abantu nti bwe tuba tuwangudde Kasaana waliwo polling stations nyingi nnyo era zemu kyekimu ku miruka gye neenyumirizaamu Kasaana simanyi kyengenda kukolera abantu b'e Kasaana kubanga mu kutaalinga akalulu kaffe abantu b'e Kasaana baatuwa akalulu kangi kati twali tujaganya e Kasaana ate munnange ku muliraano ewaffe ombaka omukyala yali yeesimbyewo wa district gy'ava nga bo bajaganya omuntu omulala awanguddeyo nti kati bw'obanga onoonya okuwangula akalulu tukola mageri ga nnalukoola era akalulu k'ekawempe nakalimu ennaku 3 ng'ekintu teyo kuyiga ogenda okujaganya nga byonna bikuliwa wano twafunye zino nti ze zino ze twafunye wano twafunye zino ezo entuufu naffe ze tulina era kyamukisa mulungi nti abantu baffe bagenze bakolaki babuuka babitegeera emmanga eggayaaza baliraanwa bampa akalulu kayitirivu nnyo lwakuba nti ate abaali baagala lubega okubanga ye mubaka waabwe batusingako kaakalulu ate omuntu wakuwangulidde wakubbira essaawa eno bw'ogenda ewaffe Namagogo gyembeera n'obuuza ani yawangulayo bajja kugamba Kyamanyo ye yawangula n'obululu bumeka teryajjukira baafuna excitement naye nga nawangula bw'ogenda mu kifo ekirala n'obabuuza nti ani yawangula ne bakugamba nti Lubega tebajjukira bululu ki bwe yawanguzaamu so kino ekifaananyi naye ate wakubbira ekyo ekifaananyi ekya namba 3 kyosiize kiraga nti oli wadde nga waalimu emivuyo naye olina wokkaanya nti wano namuwangula wano nampangula waliwo ebifo ebimu nga ne gwe wateekawo okunoonya akalulu ku lunaku olwo n'akakuuma akukubira essimu nga bwe wankubira essimu wano tumaliriza naye batusinze obululu 85 akozeseza ekigambo akoze eki batusinze wano newankubadde batuwangudde ate obululu bwe bagamba si bwe butuufu n'omubuuza bwe buba nga si bwe butuufu ate lwaki wasayininze kubanga tusobola kwewozaako ng'osayininze kati embeera eya namba 3 yakwegendereza nnyo nti excitement y'akalulu okukalangirira tube bakakamu paka nga 75 zituliwa mu 5 nga tuzitaalinze nga zituwa figa tewali kyannuma nga bannange bonna nti ne bwe muba muyinako mukomplainingako ne bakasikamu osigala ostandinga ku ttaalingi yongeeyo exactly kati abantu baabuuse tusomeseza abantu edi era buli omu n'atagenda kuuma kalulu kubanga essaawa ya leero nze ekimu ku bye nayiga okutandika okuteekateeka abantu abagenda okukuuma akalulu nga sinaba nakanoonya mulundi gwakubiri obudde ndaba wano butambula njagala kumanya kati ate eyo bwe muvaayo mu kalulu osirise osigadde wansi ku ground mpolampola otambula ate olutalo luvaawo eyali kuuma niye mupya okujja eno gwe ng'olangiridde todda obanga eri bulakameire enoze kakati ekisookawo njagala nkutereezeemu nti siina lutalo naye abantu basobola okuteekawo olutalo abantu basobola okuteekawo embeera okwagala okufuna byo bye baagala nzijukira bulungi ne bannange banjulira akalulu bwe kaggwa yenze mubaka nzekka eyali mu kalulu eyakuŋŋaanya bannamateeka okuviira ddala ku kitebe okubeebuuzaako ku kiddako era twafuna bannamateeka wano bana balamba ne tubabuulira ensonga akalulu nga bwe katambula n'ebimu ku bintu bye twali tumaze okutegeera akalulu nga bamaze okukalangirira nti gyali mivuyo mu kulonda nga tulina essuubi nti giyinza okutuyambako bwe baba tubabudde bulungi ne mugenda mu kooti exactly bo bannamateeka babagamba bati era twatuula minze n'abakulembeze bonna aba disitulikiti eno ne balooya bana abakulembeze ne batugamba nti okusinziira ku bintu bino bye tubiraba kati kyamanya bw'obanga olina omuntu erwabagabo gwe watadde enjeru n'agenda mu kaluluko n'akuwa DRA foomu nga nsayiningi kimala okukakasa nti yakkiriziganyizza n'ebintu ebiriwa ku polling station eyo mugenda owunziko birowoozaamu okgenda mu kooti nti weewaawo mwagala okuwaaba naye temulina bujulizi bumala nzijukira namala omwezi mulamba
nga nkowoola najja ne ku radio station yamu nga nkowoola bannange tulina embeera tufunye bannaffe bagenda okutuyambako tuteekateeka omusango abantu bano tukole ki wamma awo wegwasirikira ensonga lwaki twalabanga ogenze mu abantu kooti baffe nabagamba ku mpewo anze sisirikanga kubanga Eddie manyi kyenjagala Mubende municipality ene ndi munda mu mutima kyetwagala tukimanyi kati abantu naddayo ne mbategeeza tokusinziira ku mbeera n'obuwabuzi bannamateeka bwe batuwadde tugenda mala budde bino byakumala budde naye tusigale nga tulwanirira obuwanguzi bwaffe okuva olwo nze nakolanga pulaani z'ekibiina tutambudde tutambudde era ebintu biwalabanga nga tukola 2022 byali ku pulaani nze ne byolaba nkola kati abantu abamu bayinza okugamba nti ye kyamanywa akola otya emirimu gye tuli ku pulaani sikola nzekka ne pulaani era awo olwaggwa nensigala nga mpuliziganya ne bannange kati obuzibu buvaawa eyali kuwumanye mu pyo okulekawo ekifo nga kikalu for a meantime paka lwe bafuna gwe bateekayo atadde ku municipality ekyo jja kimubuuza ekyo kimubuuze njagala omufune omubuuze ekibuuzo kimu kyokka ate akuddemu nga tananaagira nti naye ekyakujja ku disitulikiti kiki naye ng'omukulembeze nzina okuteebereza okwange omanyi bw'obeera omukulembeze ng'oli mutiitiizi kyakubiri nga toli muteekateeke ekyokusatu nga weeyagaliza ensobi zino zibaawo Edi nze mu Mubende municipality division yasinga okumpa akalulu yali ya South Division kati kuba akafaananyi nga nzize wano mu Mubende municipality nga ngamba bannange bannange abalungi abali mu Mubende municipality ene ndabikiranga ennene nnyo naye ab'omu South bampa akalulu era gye nasinga okuwangula leka nzikirire emmanga oba muuge oba muuje nyumirwa nnyo omanyi mu Visa Junior oba mugezi ntoba mujega oba mujega kubanga kakati gwotunyonyola otya nti gwe kye wajjako gwali tomanyi kati gwe okyogedde kati mu mbeera y'obukulembeze nze omubaka omukyala eyali omubaka omukyala wa district natuula naye infact nze kama kwogera naye emirundi emeka ena kuba mukwano gwange twasoma ffenna ku ssomero lyerimu nzijukira we yasooka okumbuulira ensonga ezo ng'olwo mmaze oziwulira omanyi Eddie mu bukulembeze okukwata empola kikulu okuwuliriza ebintu ate n'otabipapira ate kikulu nnyo kyekiraga obukulembeze obugunjufu kati nze nawulira nti omanyi omubaka omukyala ayagala okwesimbawo ku ntebe ya municipality neŋŋamba tekisoboka n'abawanuka Sumaiya neŋŋamba tekisoboka ku lwaki kuba nali ntaddewo system ey'okuwuliziganya ne bannange kumpi buli mwezi ne boogenda n'obabuuza bonna nga buli mwezi nkuba essimu tuzaako ki tukoze tutya wano wali tuterezeemu bino byasoba tukoze bwe tuti lumu nga mufuna nga ngamba infact njagala tutuule twogeremu nina byenjagala okunyumiza nange saali mubi nga tuteekateeka lunaku nga tusisinkana bwe tunyumya nga ngamba omanyi kati mbadde njagala okutegeeza ti igwe kyamanywa mu kalulu akawedde abantu bakuteekako erinnya bbi kakati mu kwetegereza ebintu ebyo abantu ne bansaba nti nzije ku ntebe y'omubaka owa Mubende municipality nti era kakati mbadde njagala tukubaganya ebirowoozo ngenda okuva ku ntebe infact namaze dda n'okulangirira ku ntebe y'omubaka wa parliament eya district sikyaliyo tumaniye mupya givuddeko nzijawa mu municipality ne bw'onoomubuuza namuddamu ekigambo kimu oba sentence emu namugamba omanyi mwanyinazi oli ku kafu bwe kaba kanyeebwa kano kakaawa Eddie kati ffe tujjeewo abakulembeze tutunuulire ekibiina kubanga none of us is bigger than the party bukyalubanga lwa Mindi Mubende district terondangako opposition oba alternative government nga bwe balonda 2021
abantu besigisa omubaka wa parliament obululu 46,000 katonyeze kyali kibaddewo. Teri muntu yali afunye bululu obwo, ne mama waffe Beni Bugembe gwe twenyumirizaamu tabufunangako ku bisanja byonna bye yamala mu Mubende district. Naye ono wumani MP Sumaya bwe yali afunye abudduka abuvaako ate akonno kakulu. Kakati tosobola kuba mukulembeze ate n'oyiwa abantu abo abataddewo omusingi ogutabanga ku district ate nga tolina nsonga. Namubuuza oba yawabulwamu kuva ku kitebe, ne bw'obanga owabuddwa okuva ku kitebe sikakasa nti National Unity Platform okusinziira nga bwe tuli structured okuva ku president okutuuka ku muntu wansi ku kitebe basobola okuleka abantu 40,000 okubazimbirako ekiddako. Taliyo nga nange bwe sisobola kuleka abantu abasoba 9 aba Mubende municipality okubazimbirako nfuna ogumu ekitundu nti nziruke wali emmanga mu South Division gye nafuna 3,000. Bobango ebibiina bibanga binakula tusooka kunyweza misingi edi. Era namugamba bwe nti ebintu bingi nnyo ebyatusomooza mu kalulu. Ekisooka bumu, essaawa eno bw'ogamba nti ogenda okuta abantu bali, kyakubiri nga waliwo abakuwabudde naye nga si ffe banno b'obeera nabo. bwe mumala okwogera wali wamugambira nti kano kafu wagezaako okwogera n'abakulembeze abaali mu system obudde abo wano ku level. Yesebo naye nga nkugira wali we twamaliriza namugamba nti omanyi tulina okuyambagana kati kuba kakati ekyo okisazeewo ng'omuntu era si kakasa nti waliwo abantu abakutumye abantu abalina okutuma ate yeffe abali mu struggle. Ekyokubiri tubadde nga tuwuliziganya, okimanyi bulungi nti wano nkyaliwo era nkyazimba structures okulaba bute bwe tuyinza okuyita mu kalulu akawedde. Kakati gwe abantu onoobamatiza otya nti ogenda kuneesimbako ate nga tolina nsonga eri. Actually ensonga yampanga 3. Ensonga esooka nti district nnene nnyo tagisobola. Abaffe bw'obanga gwe olowooza nti togisobola naye abantu nga bakukkiririzaamu emitwalo emeka eno ddala n'abantu abo oba obayiye ekimala okubanga omuntu gwe bakkiririzaamu ye teyekkiririzaamu oli taateeka n'abaana boolina bakukkiririzaamu nti gwe taata naye gwe tewekkiririzaamu busobola balabirira. Ekyokubiri naŋŋamba nti ng'ogyeko district okubeera ennene naŋŋamba nti Mubende municipality wano ye ng'omuntu wasobola kankuddiremu akantu ako ye nga ki ng'omuntu so singa ki abantu ate singa pati. Kakati mu kuwunzika ne mugamba naye teweerabira nti nkubanja. Ekisooka nkubanja obuwagizi bwo kubanga mu kalulu akawedde edi abantu abali besimbyewo ku district level municipality nabagobamu. Nembagamba mutuleke ffe aba municipality yeffe bakamanda in chief gweyitamu buyisi abantu bakulabe ffe tukukolereka kuyege. Nemugamba naye nkubanja obuwagizi obwo kuba mu kalulu akawedde gwe wawagira muntu mulala. Ye yali awagira mulala. Mubuuze gwe yawagira. Owanupo ate nga alina candidate gwe awagira omulala. Mubuuze ye gwe yawagira. Ebimu ku bintu bye ngamba bannankyukakyuka nti tuli mu nju eya kitaffe Kyagulanyi naye tulina okwekebera n'okwekebeza. Si ffenna nti tulina DNA ey'enkyukakyuka. Kyenva mugamba nti kakati awo abantu bwe banaatulaba ng'onkutte ku mukono, nkutte omukono gwa ssentebe, tukutte omukono gwa mmeeya, tujja kukola ekisinga ekya Bamuda. Mubende district mu kalulu akawedde egenda kola ki? Kututi. Kakati tukubanja. Tuwagire ku mulundi guno nze sinakugamba nti nno nvudde mu byobukulembeze. Wabula obuwagizi bwe kikulu. Ekyokubiri tukubanja n'ebirala. Weewaawo tebikola makulu essaawa eno nga resources za party. Kakati bw'onooleeta embeera nti oyagala okukola gwe ekintu ky'oyagala okole kijja party yonna egenda kugwa ne bwe mubeera nga muli basambi ba mupiira mwenna. Kati ekifo ky'obwa coordinator bwa district ng'olwo agenda kikola atya nga atali mu municipality anoonya buwagizi. Kati ekyo kikye kyakuddamu byebyo byonna bye namugamba oba nfuna kuba wano tuzimba party tetuzimba individual leadership systems. Ebintu ebyo nabinyumyako ne bannange era wano we tutudde wennyini wali
twafuna olukiiko olwali lukubiziddwa omukulu Honorable Nsamba Patrick Oshabe. Twatuula awo district number nga wazzeewo emivuyo mingi nnyo, okunenengana kungi, ebigambo bingi, ate ekyennaku ng'ate emmodo yaabwe bo mbi yakuvuma na kwonoona kyamanywa. Wobiwulira mu nuupu ate tuli ba nuupu. Jjajja waffe owakasooli ali omu Kyagulanyi aba nfuna kye ŋŋamba. Awo wennyini ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde, abantu ne bakkaanya nti bannange tuzimba pati, nyabo ddayo ewuwo, abantu bakyakulinamu essuubi. n'abawanuka Sumaiya Awo miitingi we yatuula awo wennyini eyagikubiriza yali Honorable Patrick Oshabe. Chairman waffe Kyeyune Pafula Dito n'agamba weewaawo tuwulidde emiranga gy'abannaffe, ngenda okukwata district eno nginyweze wamu ne bannange tutambule ensonga tugituuse. Ate awo waliwo akalala ke neerabidde. Ate kyamanywa waalangiririra amanya Pafula Dito waalangiririra ne muwerako 3 nga 2 baali ku district ng'omu waliwo nga tovaawo. We mwagendera we nawulira meeting gye baabayitamu ogenda mwogere. Kati ate ekyavaayo kyali ki? David Lewis Lubongo yanga abayise kyekyaliyo kyali ate eyo meeting nze saagiriemu, naye waliwo processes endala ezigenda mu maaso. Ate n'ekirala kyenjagala okutegeeza nti tulina omusajja omugezi mu district 1 Kyeyune Pafula Dito. Musajja mugezi, kyakubiri alumirirwa abantu be. Era yatugamba mu meeting eyo, kakati baganda bange ngenda okunyweza district eno, tufube okulaba nga tufuna enkyukakyuka nga yamuggundu ddala. Ndowooza olaba ekiriwo. Of course. Kuba akafaananyi nga ffenna twanyweza ate ne tutambula ffenna, kyekyandibaddewo ku ssaawa eno. Kuba akafaananyi ako twalaba biri bityo nga wano tebitumalidde, ne tuddamu ne tutuula abantu bameka? 5. 3 nga bakulembeze ba kibiina, 2 nze ne mukyala Naabawanuka ku woteeri emu wano. Ng'ekigendererwa tukoze tutya okulaba nga tukuuma obumu mu kibiina. Kyakubiri nga tulekeraawo okweruma, okweyuza. Kyakusatu nga tiimu emu erekeraawo okuvuma tiimu ginnaayo. Meeting eyo ndowooza yatwala essaawa zaawera nga 3. Era ne mu meeting eyo ne tukkaanya ekintu kitya kimu, tunyweze emisingi gyaffe. Kuba ne bwe mbeera goalkeeper nga tiimu yange esamba nnyo, ne nvaayo ŋŋende Entebbe, tiimu mba ngisudde. Goalkeeper weeri asobola okukituumula bwe tu paka mu katimba k'ewaffe. Era ne tukkaanya. Meeting eyo nempa obuvunaanyizibwa ne munnange tuddemu tutuule abantu bameka? 2. Abakulembeze abakulu, abeggonjebwa, abakulidde wano mu Mubende, abaagala n'okulembera abalala, abaagala okuweereza ekitundu. Era twakkanya ku lunaku lwe tulina okusisinkana. Nenzirayo mu woteeri eyo emu, webumanya ebyange. Ensisinkana eno tubadde tulina okusisinkana, nazze eddakiika 3 emabega. In fact abantu abamu ebimu ku bintu ebindeetedde okwagala n'okwagazisa abantu obukulembeze, time management, naliwo eddakiika 3 nga tegannaba. Ngenda okunoonya n'abakyala nga alabikako. Ogenda omukubira amasimu nti nabyerabidde. Teyalabika. N'essaawa yaleero takolanga ki? Talabika. Kati lumu twagenda wa president ne bakama baffe ba foot soldier. Bwe tugenda wa president n'atusomesa ebintu bingi nnyo. Meeting eyo bwe yaggwa ne tumukuba akaama. Ne mugamba president, tusaba obuwabuzi bwo. Tulina omutawaana mu district y'e Mubende. District tugirina mu ngalo mmeka? 5. Naye waliwo embeera ya political prostitution ezzeewo. Obwamalaaya mu byobufuzi. Waliwo okutagala. Kati tubadde nombako omukyala owa district, kati ate ayagala bwemupi mu municipality. Ate nze wendi, ate ne ssentebe waffe waali okulaba nga twongera okunyweza obumu. Nsaba otulambike tufuneyo akadde akalala, tujje otuyambeko okunyweza emisingi gyaffe, kubanga district tukola ki? Tugyetaaga. President nzijukira yatugamba bw'ati, yatugamba bannange baganda bange, omukulu oyo by the way president,
ffe naffe alina ekintu kye namuyigako humility. Mukama waffe naye atuyita baganda byemu ku bintu kugamba nange ebinzimba okubeera ow'enjawulo buli omu ne muwa ekitiibwa ku levo ye natugamba banaye muddeeyo munyweze district yaffe tugyetaaga banamubende mbaagala nnyo ne kati ate lwaki mwerumaaluma kati wabula natugamba nti nze ndi bize sobola nyinza obutabawa budde wabula mugende ewa secretary general tunyumye ku nsonga ezo. David Lewis Rubongoya secretary general mukama waffe David Lewis Rubongoya ajja kwongera okutulambika naye kisingira ddala obukulu muddeyo munyweze emisingi gyammwe. Twagenda ewa secretary general nga nze akulembedde David Lewis Rubongoya. Yes, era bwe natuuka mu office ne bampa amagezi mpandiike mu butongole complaint eyo kuba yali complaint kati era nawandiika complaint eyo nenjitwala ewa secretary general bulungi nnyo. Wayitawo ndowooza ebbanga lya wiiki nga 2-3 nenzirayo okubajjukiza nti bannange ewaffe nno waliyo embeera banakigwanyizi ne baŋŋamba embeera eyo tugimanyi era tugoberera naye simanyi lwaki ebintu biri bwe bityo tujja gikwasaganya. Wayitawo ebbanga nzijukira lya mwezi gumu n'ekitundu nenziramu nempandiika ebbaluwa endala omanye ebintu ebyange edi bya bwino. Nembagamba bannaayi okusinziira ku bye nabanyumiza luli embeera twetaaga okubeera n'obumu era naŋŋamba secretary general samusangayo era nendekayo obubaka bwenkakasa nti bwamutuuka kubanga omulundi ogwaddako namusisinkana ye ng'omuntu. Mukama waffe oyo y'omu ku bantu abagezi ennyo era naye yaŋŋamba kimu mugende mukole bannange simanyi lwaki buli omu kaakati alwanyisa munne. In fact yasooka nakulaba electoral commission results nagamba mubende kiyitirivu mwakola bulungi nnyo kati kyemulina okukola buli omu adde yanyweza emisingi gye tujja kubeera n'enteekateeka ey'okulaba butya bwe tuyinza okunywera n'okunyweza ensonga ezo. Kati atali meeting gyempulira gy'otaalimu eyalimu Pafladito ne Sumaiya eyabalambika nge bagamba nti buli omu addeyo ku kifo kwe yali. Wakiwulirako? Nakiwulirako kati eyo saagiriimu kubanga nze ekifo saakivaako. Yali eyitiddwa yabavudde ku bifo. Ate n'ekirala nga mwami Kyeyune bamukuba nnyo nga mwami Kyeyune bamuyisaamu nnyo eggaali. Naye mu byoyogera nga siwulirako ate bakuba Sumaiya. Ekisooka ndi mukulembeze mutendeke. Of course. Ekyokubiri sikkiririza n'omulundi n'ogumu mu byobufuzi ebya bbugubugu ebyokuvvoola kyova olaba nti omukyalo oyo ne musajja we w'amaaso aga bbulu baamala omwaka mulamba. Ani oyo ow'amaaso ga bbulu? Wali owuliddeyo ekigambo kyange? Ani ow'amaaso ga bbulu? Nkubuuza gwatera wuliriza gwe ssebo wali owulidde kameramani wange tomumanyi naawe ow'amaaso ga ani ow'amaaso ga bbulu oyo? Obugunjufu tulina core values mu kibiina ezimu ku core values z'ekibiina is integrity. Nze ndi mukulembeze muzaŋŋanda ate abantu abamu kye batamanya nti buli lwoyogerera munno obubi olw'okuba ng'olina ky'oyagala ky'osiga ky'okungula kati ne bwe mba soogedde obyogerera mbaani. Omwaka guno nga gutandika nina gye nagenda mu kifo ekimu abantu ne bannyaniriza bulungi ne baŋŋamba munnange nno muganda we yabadde wano olunaku lwajjo yatugambye bwati ne bwati ne bwati naye nga tulaba ate waliwo omukyalo omulala amwesimbyeko. Mukyala kyatu kubanga bo bakyamulabira mu ttulu balyawa umanyemu nawulyako ku lugambo mbwoyo omuwala ye yamuleeta. Sibimanyi saagala kubyogerako era nange nduyise lugambo sibimanyi saagala kubyogerako naye kyengezaako okugamba bwe kiti nti tuli bakulembeze bateekateeke Edi maze emyaka 15 nga ntalaaga Uganda eno nga nteeka ettoffaali mu kuzimba health system ebyobusuubuzi n'okutumbula ebyenjigiriza mu civil society organizations ez'enjawulo. Tutendekebwa okubeera abakulembeze abalemera ku nsonga
kati gwe tojja kujja kunjogerako bibi bigenda kunzita ng'olowooza nti ogenda kunzita omumalewo osiga obukyayi abantu bankyawe bakoowe gwosirike ne bwe nnaasirika ng'abantu anti kyeŋŋamba nti gwosirike nze mbeera awo nenkola ekyenteekeddwa okukola kyova olaba nti ebbanga lino lyonna ffe tubaddewo ku ground tumobilizinga abantu baffe tubakubiriza okugenda okwewandiisa kati ndi mukubiriza abantu kugenda kunoonya nkalala manya gaabwe mu nkalala z'okulonda n'okufuba okulaba nga endagamuntu zaabwe ezayitako abamu basobola okutandika okukola ki okuzizza katono okuzaako emabega kyenjagala omulabi ategeere esente ezaali zisindikiddwa nga zakuuma kalulu mukyala Nabawanuka Sumaiya ze baamuwa ne zitatuuka ye n'atuuka n'agamba nti afunye okuwabulwa zigenda kuuma kalulu ka president n'akakenga omani MP ekyo abakulu mwagendayo ne mubabuuza ne mufuna okulungamizibwa babimanyi babagamba kibbo nti zaalina kuba zammwe mwenna nga district oba zaali zeekyo kati kankubulire kino Edi munupu twogera mazima ndi mu kamera si ekyo oyagala nkutunuulire oba ntunule wali abatulaba nati kati yali ku screen yalawe ebintu bino bakama waffe babimanyi actually ne mu bintu bye twanyumyako n'okwemulugunya kwe twateekayo byonna mu ebiri nti sente zakumpanyizibwa sibajjo Edi sibajjo actually bwe tubanga twogera ku nsonga za integrity abantu abamu tetulina nakuboogerako enze nfubi okulaba nga tuteekawo system ne wano ewaffe okwogerezeganya nayina n'olukiiko olwaffe ababiri nga tuli mu baasi tugenda Kampala njagala ki kwogerezeganya kankubulire Edi tukyalina obusobozi okukwata district yaffe era tubulina ne tugikulembera naye nze bwe nvaayo ne ntandika okusoomooza bannange ate bagamba omukulembeze omulungi omanya wooyitira gye buvuddeko nina katono nnyo kammaleyo wano buli lwobanga ogenda okusitula abantu mu bukulembeze ekiseera kigenda okutuuka abantu boositula bakwenyumirizeemu ate bakuzimbe n'okusingawo naye buli lwogenda ng'olinnyako abantu ng'onoonya obukulembeze ekiseera kijja okutuuka ng'abantu b'olinnyako bwe banaabanga bafunye amaanyi ag'okweggyako ebisooto batandike okunoonya obukulembeze bwe baagala n'okuweereza abantu baabwe ate nga munnange speed gye batambulirako tusobola gisanga waliwo ekiseera nga reconciliation ye ejja kuba late kati kuba akafaananyi nga nsobola okubeera mu maanyi okuyimirira emabega w'abantu ababadde nga batuvuma wano mu kiseera tunoonye ffenna akalulu awatali reconciliation oba nfuna kyenkugamba n'otakoma okwo n'ova ku kyamanywa kubanga oyagala omunyigiriza gw'oyitewo n'odda ne mu bantu abawagira kyamanywa abaganye okugula endowoozayo n'obayingira mu bubokisi bwabwe n'obavuma nga batalina magezi kuba tebakuwagidde nga wanubu avuma bananubu n'otakoma okwo kugamba embeera gye tulina essaawa eno yeetaaga kunywera Edi infact nawe obudde bwe twandibadde tumala bwakuwa bantu obusuubi tugenda kuddamu tujja nja kufuna I believe nja kufuna kuwa abantu tugenda kwogera njagala obudde bugenda ndaba njagala kuta ngambye ogenda mu field ndaba obudde bulaka butandise ottuuka njagala kubuuza oliyo Honorable Bob Richard Kyamanywa ayina kadi eya last general election tuyina Ismail Segawa Shuaman Segawa tuyina Nabawanuka Sumaiya Warubi akyalimu yes tuyina agamba Honorable Warubi Andrew sibe bana be babaka voice of basatu nja kunnyonnyola basatu kitongo kikubyemu ekituli kino yes basatu yes kakati njagala atulaba omuwe essuubi gwe ng'ayina kaadi enkadde ku byolaba ng'ogyeko okweyagaliza nti nze era nze asaanidde ground egamba ki webale nnyo okusookera ddala kuba nina akavidiyo ke nalabye mwabadde ku kitebe kyammwe wali mu kirungi omukyala yavudde Kalonga ng'agamba abantu bababuuza ti kuumanye mupite tuyinawo kandideeti waali Edi olina abaana nze nina abaana eka bw'okwata omwana omu n'omuwa omugaati n'omulala n'omuwa of course oba obaagaliza bulungi babeere bulungi sekyo ono alya gugwe ono alya gugwe
oli atandisira okunyakula kugwa munne ogugwe gumuli mu 5 anyakula gwani gwa munne neko ogugwe akola ki omwana w'omululu oyo omukolera ki kantu nga kanena ontadde mu katu nedda omukolera ki gwe ng'omuzadde of course wabeerawo embeera gy'olungamya lya gugwo munno mulekere ogugwe bw'anaaba anaagabana ne banne tekikukwatako tudde ku kiri kuba nze ndi mwana asobola okugabana omugaati gwange n'abalala tudde ku kiri yes. tudde ku kiri kyembadde nkubuuza ground esoma ki okuva lwe twava mu kalulu n'enkola bannaffe abamu gye batamanyi netukolamu tubaddenga tubugiriza abantu baffe tubaddenga tuzza essuubi mu bantu baffe abantu ekisooka edi okuviira ddala twava mu kalulu twalina maanyi mangi nnyo twalina pressure nene nnyo naye abantu ne bagenda mu box ne balonda abakulembeze baabwe bwe tutaalangirirwa kyabakola bubi naye olwokubanga tubaddenga tubabugiriza kyakubiri tubawa amaanyi nti nze ate nze yali mu driving seat bw'olaba nkyajja ewuwo nga nkongojja kitegeeza nti tukyasobola okukola kye twagala so njagala okwebaza abantu abali mu Mubende municipality olw'okutwagala n'okutukkiririzaamu n'okwongera okufuba okulaba nga tweteekateeka ground tukyagikolako ekyali y'amaanyi era nina essuubi ku mulundi guno sikenda tukubyamu singa ekitebe kituula ne kibaako gwe kisala osooka onziremu ekyabasatu kyobadde lwaki obala basatu okuviira ddala mu kalulu ka 2017 ekyamazima bannankyukakyuka baali mu bukulembeze bwa Mubende district basiba omusingi gw'amaanyi nnyo okimanyi nti ku mulundi guli nga tunoonya abantu kwesimbawo kaakati ssebo twafunye ne openings endala ne signing endala ziri kabi abavudde mu bibiina ebirala nga bakulembeze ne bajja ewamu kabi ate nga nagye babadde si babi kati ekyo kikulaga ki nti omusingi guzitoye abantu benyumiriza mu ntandikwa kati osobola okubeera mu field okumala akabanga ng'onyweza muki gusikiriza abantu okwagala okujja osobola okubeera mu field okumala akabanga ng'oyonoona bwonoonyi era weegenderezanga nnyo omwana omuto ewaka ewuwo ogambye oli muzadde ng'agenze mu kisenge ne yeesibiramu n'asirika nolowooza buli kimu kiri bulungi oyinza okwesanga nga pawuda wa maama we yamusudde eri engoye zo kati ekyabasatu kiggwerawa njagala okwebaza Honorable Walubi Honorable Andrew Walubi omu ku bakulembeze mu Mubende municipality wano abayaayaanira okuweereza era mwebaza obuvumu bwe yaleeta n'alangirira nti ayagala naye kuba mubaka wa parliament nkukakasa nti era mbadde ntambula naye bulungi bwe twesanga tunyumya ate twewa n'amagezi mota ate Shuamani Segawa nzija kubanga oli ye yasooka njagala si ye yasooka naye yaliwo kati njagala okwebaza Mwami Segawa Honorable Ishmael kubanga bwe yajja naye yatuteerawo essuula empya ayagala okuba omukulembeze ekyo mu democracy wa National Unity Platform kyekyetaagisa ku mulundi guli twali abantu babiri nze ne Mwami Kakinda era twayita mu mbeera ey'okusoomozebwa ey'amaanyi Honorable Kakinda wonna gy'oli kajjambo baaba manyi nti enkyukakyuka okyajagala era gy'oli tokisuulanga mu muli gwa nkyukakyuka naye abantu ne bakkiririza mu kyamanywa abantu ne bakkiririza mu mbeera ey'okuba nga nsobola okubakulembera mu lutabaalo luno kyetutaakola bubi naddala ne bannaffe be twalinga tutambula nabo Honorable Segawa aleese embeera ey'okwagala okuweereza era njagala okukakasa nti nze omu ku bantu ababadde nga banyumya naye ku butya bwe tuyinza okutiriza ekibuga kyaffe kino by the way ak'ensusu yajja ne mulumbe lwa muganda wange ssaawa 5 ez'ekiro ne tunyumya kumpi paka ssaawa 8 ez'ekiro obwo abatulaba abampuliriza bwe bukulembeze bwe njagala tuzimbe mu Mubende municipality wano nti saagala muntu kubanga azze ku kifo kye neesimbako abeere mulabe wange saagala muntu ayeesimbye ku kifo kyange ate ntandika okumuvuma ntandika okumuyisaamu bagiyita gaali okulabisa abantu nti mubi nnyo ze mulungi asinga kati baganda bange abo tutambula bulungi era nsuubira n'enkya mu lukiiko lwe tugenda okubeera nabo nalwera tugenda kubeera bulungi abo be bantu abasatu waliwo ne bannaffe abalala bangi Mwami Eddie abaali baagala okuweereza ku ntebe y'omubaka wa parliament Mubende municipality
abantu abayita ab'amaanyi ne babayisaamu eggaali ne babalemesa kati kambuuze ate Sumaiya adda ku district gy'okyamubalira ojja mubuuza okay tovayo mu basatu ngakkiririza mu ssemateeka wa Nuupu era akkiriza nti gwe oli mutono ku Nuupu singa bukyenkya ku macha round table ne rolling bweti negwa ku Walubi negira bweti negwa ku Segawa muli mutima gwo what next kakati kankubuulireyo ebintu bino ate ntegeera bulungi abasajja abo bombi nekisooka abasajja bagezi ekyokubiri balina okulumirirwa balina pain eriwo mu mpeereza ya Mubende municipality ekyokusatu balungi baagala enkolagana baagala embeera ey'okutambulira awamu ekituuyisa National Unity Platform embala ya National Unity Platform eri mu mitima gy'abasajja abo buli omu mubuuze ntudde naye ne tunyumya ate eby'omuntu okusingawo ku nsonga z'obukulembeze nkyalina okukkiriza kw'amaanyi nnyo nti okusinziira ku mbeera enteekateeka gye tuteeseteeseemu Mubende municipality okuviira ddala 2018 neesigika okukwata kaadi ya National Unity Platform era nina okukkiriza okwo nti obumalirivu emmumba bakuyita kubumba emmumba abantu ba Mubende municipality gye bammumbyemu okubeera omubaka wa parliament kyakubiri nange kennyini okulemera ku nsonga kubanga edi abantu banfumisa amafumu ekintu kya blackment watunda akalu kyatambula nnyo ebisomooza bibadde bingi naye olaba tusailinga through ate abantu ne basigala nga bakyayagala okutwegattako nina okukkiriza nti bakama bange naddala kati be balonzi kubanga abalonzi be bakama baffe bajja kukkiriza nziremu bakwatire kaadi era mbasaba bannange munzikirize nziremu mbakwatire kaadi abasajja bano ku luli twabanywesa mazzi ku luno byanjawulo muko ate kyamanyi ogwe mulaba wanjawulo muko kyamanyi ogwe mwali mulowoozo bammwe gwe mulina mu bwongo bwammwe nti nno ye muntu ali awo akola ebintu mpola mpola gwe muyaga guli ogwewuunyisa abantu naye bwe bukya ku makya ekitebe ne kigamba nti kanso Walubi agenda okunkulembera kanso Segawa agenda okunkulembera edi nze siri pati wabula ndi kitundutundu kya pati ate siri waggulu waki wa pati bombi ojja babuuza nabagamba nja kwambala era gwe mulundi ogusookedde ddala gwojja okundaba nja kwambala ovulo yange emisana n'ekiro nga bwe nakolanga ku mulundi guli mbeere commander in chief ow'olutabaalo lwa Mubende municipality eno kubanga njagala kutunda National Unity Platform njagala okutunda obuweereza obwaffe obwawamu era nzikiririza mu decisions ezimu ezo ez'okufuba okulaba nga bannange batambulira wamu mu mbeera gye twagala nkweyanziza akadde kompadde sijja kugamba nti saba akalulu kuba oyogedde message nina kyenjagala okusaba at least ekyo kyokka nkisabe bannange bakama bange abali mu Mubende municipality okusookera ddala mwebale kugoberera nteekateeka ya mukutu guno gye tulaga nnina essuubi nti Mubende municipality egenda okulekeraawo okukaaba amaziga nina essuubi nti Mubende municipality omulundi ogusookedde ddala egenda okubeera n'omubaka mugattabantu omubaka eyeeteeseteese obulungi okulaba nga eddoboozi lya Mubende municipality lyogerwa nina essuubi nti mu kisanja ekijja 2026 pulaani ya Mubende municipality sebo mukama wange egenda okutuuka gy'erina okutuuka Mubende municipality eno sebo eyina pulaani juzi mbadde nkola bannange nga abalala batuwaayiriza nze nga nkolagana n'abakugu sebo okukola pulaani ya Mubende municipality 2026-2030 era mu mwezi guno gwennyini ndowooza ogujja bagenda okugijjako akawuuwo bagitwale gyeteekeddwa okubeera okugikoona mu sitampu ng'omubaka wa paalamenti nina essuubi nti nno pulaani y'ekibuga egenda okuteekebwateekebwa mu nkola njagala okusakira abantu baffe edi ntambudde mu municipalities zonna eza Uganda ntambudde mu cities zonna eza Uganda enkulaakulana y'ebibuga ebyo yeetoololera ku pivot y'emu omubaka wa paalamenti okukolagana ne banne kyetuyita governance kati njagala bannange abali mu Mubende municipality
tutegeere era tukkirize nti governance yaffe ey'ekibuga ku mulundi guno egenda kubeera nnungi. Tuve mu mbeera ey'okuteekateekera ekibuga kyaffe nga tumalawo bizibu by'abantu, wabula tubeere mu mbeera ey'okumalawo ebizibu by'abantu n'okulengera ewala. Nze Eddie mu myaka 10 municipality njagala mu city, naye tesobola kuba city ng'abantu baffe tetunnaba kubategeeza musolo kiki, tetunnaba kubategeeza biki bye baganyulwamu ne revenue eyinza okujja nga tuli city. Bannankyukakyuka bannange, omwogezi takusuuzanga kayanziko. Ekyokubiri, buli lwolaba omukulembeze wo ng'akulembezza okulaba ng'aleetawo embeera ey'okwegulumiza, ey'okubeera mu kifo naye ng'alinnyirira banne n'abawagizi bwe, oyo mulabe edduka. N'obuwagizi maneya ne tomuwa, kubanga oba otta ekibiina, oba otta obumu, ate ottawo embeera eyandibadde etugatta wakati mu mbeera ey'okubanga tulina okutambulira butya awamu. Nga mmaliriza, ensaba bakama bange muddemu munzikiririzeemu mbanyweze. Ndi mwetegefu ate ndi mmalirivu. Nkwate kkaadi yaffe ya National Unity Platform, ntabaale olutabaalo olusembayo ku luno zigenda okudda okunywa. Tutwale bannaffe bano nga nenna mugisi mufunguze. Nebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuteerawo platform ey'okulaba nga twekkiririzaamu. Buli lukya entakera atugamba twekkiririzeemu. Naawe omuvubuka ndaba omulembe guno omwagulanyi tegukulekaawo. Tuli mu mbeera kati yakunoonya bakulembeze ku mutendera gw'abavubuka. Vaayo olabe nga tubeera n'abakulembeze okuviira ddala ku kyalo kyaffe. Mukama Katonda nkimanyi nti ajja tuyambako. Nkimanyi nti nno mu mbeera yonna twesige Katonda. Katonda ajja tuyamba era tujja kubeera ne Mubende municipality entuufu erina obukulembeze obulungi nga tutadde kyamanyi wa Bob Richard mu buweereza obw'okuba omubaka waffe wa parliament owa Mubende municipality. Kweyanziza bale twatandise mpaka kati nga tutambuliza ddala ensonga zino. Webale nnyo webalire ddala. Mpadde ekisomoozo nti ebibuuzo mbibuuzo omukyala. Eyo disclaimer njagala njikuba ekituufu omukyala nyinza obutamufuna lwa bintu bibiri. Alinamu ejjoogo, ekyo kimu. Ekyokubiri, amanyi nnyo. Sijaga nti alowooza amanyi nnyo, no, amanyi nnyo. So njagala nnyo nze okwogerezeganya n'abantu abalowooza nti kituba tudiscussingako kigatta nze naawe. So nyinza obutasobola mufuna unless nga yaze naŋŋamba sijjagaana, kubanga nze siri mu byabufuzi ate sikozesebwa ba byabufuzi lwa nsonga omulimu ngukola independently mwe bempeereza abatulaba n'abatugoberera. Siyinza kulowoozaawo nti nkolera omuntu. So eyo issue twandibadde tuginyumya n'atuwasaidye ku kya ssente ne ku ky'okuva ku district najja sirina wentandikira. So for that case bye bye muwulidde nja kumuzza wano to discussing ensonga endala eziri mu within party nga bwe tutambudde in case nga waliwo ekyetaagisiza. Atakumira musaala nsaba abankumire dola abeerayo mabegeyo ku kamera otambuza buli kifaananyi ng'okyakiri ve loud and clear Masavu Magida la laula masibulidde wano.